Asumani basalirwa video eno nkoze ya Asumani basalirwa nyamugitambuze esobola okumuntuukirako. Omuganda agamba nti ogutateganya teguza nvuma. Mu Lunyanyimbe kiri no pain no gain. By elections ezaali ebujiri municipality kubanga gyakikirira Robert Kyagulanyi Zaliranga Dalibunda Madiba Mandela Bobi Wine of Uganda yayiwawo omubiri n'amaanyi ge gonna n'ayambala byovulo n'atambula n'amunonyeza akalulu nga wajema nga yesimbyewo mu jema ng'ono wa NUP Asumani basalirwa akalulu n'akawuuta buva era nakati ebbanga lyonna kwabadde ayimiridde naye bwe yatuuka mu paalamenti ne yeefuulira ogutateganya teguza nvuma oba no pain no gain. Ntegeeza Bobi Wine yamuyirawo omubiri n'amuteganira n'amala okutuuka kwa gundi bwe watuuka okukwatagana politikale mu byobufuzi n'amwefuulira era Robert Kyagulanyi teyamufunamu. He did not gain anything from him. Wenjogerera saawa eno akalulu kakomyewo nga mukama we Kibirige Mayanja eyesimbawo mu 96 oba ne 21 nga presidential candidate omusajja oyo omusiraamu ow'amazima eyatandikawo jema gwenjogerera ayingidde NUP namulabye ng'ali ne president Robert Kyagulanyi ng'amwongedde kumanyi ekitegeeza nti ebigenda mu maaso mu jema Kibirige takwatagana nabyo. Ekitegeeza Asumani basalirwa jema yagikwatana n'agiguza president Museveni kubanga akukutana n'itamongo kitegeeza nti bakyakwatagana eringa abolaba FDC Nandala Mafabi ne Amuliyat Power bwe bagikwata ne bagikunguza ne bagitwalira omusajja. Kati tusigamba ki nti abantu b'ebujiri tubasaba ekintu eki tubasaba ekintu kimu oyo kawawa temukomyawo kati tuli bakambwemu bw'obanga ddala oli ebigambo by'obirya okyukakyuka ne mu bikolwa byo mu ddakiika 2 ne weefuula namwe tusaba ab'ebujiri mu mwefuulire mulonde omuntu agwanira mulonde omuntu ng'anaabaweereza ng'asobola okubalumirirwa anaabalumirirwa n'abasakira mulonde abantu ng'abantu basobola okuyimirira nammwe mu bizibu nga basobola okuyimirira n'abakulembeze abalala ne bakwatagana okulaba ng'eggwanga eno lifuna enkyukakyuka ey'omuggundu. Bano abantu abayuugayuuga abanoonya ebitalo by'emmere abanoonya ebisawo by'essente abakyukakyuka nga Nawolovu the time is now bekengere tubasaba ekintu eki mutambule n'okumanya mutandike n'okunyiiga mutandike okufuna abantu be muboola mugyewo obuwumba tutu bwammwe enkola tebinkwatako bitakukwatako binakwata kwani mwagala kumala kukaddiwa kumera nvi mu bitundu byammwe ebyekyama mulyoke mumanye nti mukuze eggwanga libakwatako bw'obeera mu society making sure tolina kyogigattako mutulondera abakulembeze abayimiridde abasobola okumirirwa abantu. Asumani baswalirwa yavadda ku mugendo era ne mukomaawe yeegase ku NUP ekitegeeza yafuuka kaasa. Abantu b'ebujiri municipality abasoga kozi bagaakodeyo abasoga nsangire okubaloba mbatumiddeko abantu b'ebujiri mukole omulimu omusava oyo temuzza kubanga tayimirira oyo abo Basumani basalirwa be baviirako n'okufa kw'abakawuma kubanga nga Bobi Wine ajja nayiwawo omubiri eyo naye mwalaba ekyaliyo ensasage yali y'amaanyi eyo bujiri Mungu n'atuyamba tewali muntu yafunirayo buzibu natugenda Arua municipality wadiri ewakasiyano wadiri eyo gye baakubira Kawuma essasi ekita era naye bwe yatuuka mu parliament era naye nadduka
n'agaana okukolagana ne Bobi Wine. Kale abananfuusinga abo abanoonya omunoonye akukusa ensawo zaabwe, kale is a professional lawyer. Why waste your career? Professional as a lawyer. Tosobola nagamba nti tuyambe ku bantu be basibye. Tosobola kubaako kyogatta ku ggwanga. Muluzize credibility temukyayina makulu. You are just public nuisances. Mukama abankuumire naye abantu b'ebugiri tubasabye abantu ng'abo temubazza. Ne Kibirige Mayanje yatandikawo ekibiina kya Jema Justice Forum ali mu Nuupu. Yabaddewo ku Nuupu yawerekedde ku Bobi Wine. Ekitegeeza kanya ne ideologies oba ne Bobi Wine entambuza ye ebyobufuzi. Mukama abankuumire.